Kino music instrument kiyimba era nekiyitibwa gulamufooni. Sisutukesi music system nnambiri eri wano ng'ate eri complete teyeetagako kyonna. Tebateekako akazindaalo osobole okuwulira, oba teeka ku masanyalaze oba gula amanda, byonna biri wano. Bwetyo bwe tutandise emboozi yaffe ey'olwaleero. Waliwo wano bannange Samuel Nkuba ne David Sekayinga bannamawulire b'omukalangala baŋŋambye mbweno tugituume emboozi y'omukasaka. Naye ndoza tugirekeyo nti emboozi gye nkuleetera wano ku zaabwe moments. Era nja kwetiranga abantu ab'enjawulo. Mukulu Munyoola ono eyo mbu music instrument. Nsaba Mukulu Munyoola Vincent, nsaba otwale mu maaso ng'otunnyonnyola eno music instrument ya kika ki. Okay. Keetekayo kokka ne kagiwanirira. Kati kino tuyita gulamufooni. Tugamba ti gulamufooni. Naye bwe nalabye ku bigambo by'abazungu bano bolaba nga bakozesanga kigambo gulafofooni. Gulafofooni Company Limited yafulumyanga gulamufooni zino. Obeera ziba gulamufooni oba ziba gulafofooni, awo nze naawe. Kakati gulamufooni eno ekola tutandika bwe tuti. Guno ni mutwe gwayo oguyimba guno. Kakati tuddira wano tujjayo omutwe guno nguzzayo wano guterekebwa gutuula. Kati nzijjayo omusajja ono ye masanyalaze gaki ga leediyo yaffe eno. Masanyalaze tekozesa manda wabula yo oluviri lwayo luli muli era lwo kasita olunyola ne luwera bulungi ng'oteekako ng'etandika okuyimba. Era talina mizindalo gidda bbali nti guli eri, omuzindalo gwayo gwonna guli muno mu yo mwokka. Sebo tugende mu maaso. Kati atutandika nga gwe bw'oteekako wali swiki yo ku masanyalaze nga wano nnyola bunyoozi nti era bwe mpulira nti kagumyemu sikaka kwongera kubanga bw'oyongera olukutula ate bwe olukutula bati yayongedde kukola ki kukuweereza. Kakati wano ng'ojjayo. Kati mu kujjayo wano empiso zaffe ziyimba ziri wano. Empiso eno ngiteekamu wano. Giteekamu. Kati bwendeeta bwe nti ngenda okukola switch on etandikirawo okutambula. Kati bwetandika okutambula nenzisa bulungi automatic switch off. Yo kasita emalayo radio ejjako ng'ogisangira oba watambudde. Emboozi ya Mukulu Ssaalongo Vincent Munyoola ate so akuggwayo. Mpozi ndowooza abalabe ffe bandiyagadde okumanya ebiseera bino osobola okuzza oluyimba emabega oba okuddamu olwo lwavuddeko, oba osobola okubuuka oluyimba, oba osobola okugamba kanseemu oluyimba olulala naye ng'ebyo onyiga bunyizi ku ssimu, onyiga bunyizi ku kompyuta, ebyo byafuka byangu. Ye wano watya nga mbadde njagala okuzzaayo oluyimba
oluvuddeko Saalongo ngemaze okuwetuusa wano empisa eno eba eriko obukyafu kati oba zyala okuzzayo oluyimba luno ojjako obukyafu n'oba bugenzeeko bwegenze ejja ku jjinja kuno gyerikoma okuba nti empisa eno nnyonjo ebigambo gye bikoma okujja obulungi ate n'eddoboozi ne liba waggulu yo teriiko ga nti ojja kwongeza eddoboozi lyalo lyerimu naye empiso yekoma okuba ennyonjo gyekoma okuwa eddoboozi eddungi era n'ebigambo ne bivaayo bulungi kati awo tugenda kuzzaayo wano wekabeera n'empiso yange ngizeemu muno bwebanga enywera bulungi osobola ogiteeka naye empisa ezo tezikyalabika kati okyalina gy'ogijja era wano nange nkozesa empiso mu magezi gange nengiya empiso gye nteekawo nensobola okuyimba naye nga zo nyingi tezikyaliyo ennyawo amayinja waliwo ono Munyoola Namutebi oyo yayimba engoma eŋŋanda erudda luno wabaayo oluyimba lumu kati oluyimba n'erudda wabaayo oluyimba lumu kati mabega eno eriyo nti ebire mu kasozi yali ya Luganda nalwo lwa Munyoola Namutebi wantuyinawo eddala wano eryo era okusinga gano gaali ga Luganda tuyina wano Timoseewo Mukasa era kuno kuliko oluyimba okwagala kuva mu nteesa oluyimba balutya batya olwo luno baluyita omuwabutwa yaŋŋamba kulembera nkuva ennyuma nti ŋŋaanyi nti nkwatira kusekesa n'agamba ŋŋaanyi ekyenkubulya tokigaana nti ŋŋaanyi abayimbi b'ebiseera bino bali mu kugugulana bagamba waliwo ababba ennyimba zaffe Munyoola music w'ebiseera ebyo alina kuko wayogerera waddiramu ansa egugumbya abayimbi ne bannabitone b'ebiseera bino omuntu okukubisa oluyimba luno oba ejjinja lino n'oliddamu tekikkirizibwa era okuvidda nga tebikkirizibwa era abakola copyright ne bakuba nnyimba z'abannaabwe ne baziddamu nga tebabakkiriza kati olabira ku mayinja gano nti batandikira nga bagamba copyright patented unauthorized public performance and the broadcasting and the copyright of this record prohibited. Oluvannyuma eno gye tugenze twalaba ennyimba nga zijjira ku bintu eby'enjawulo amayinja gano gonna gaba genkanayenkana oba waliwo amalala agatenkana nga gano kati buli kika ky'ekivuga kino kirina amayinja gaakyo kati gano obuzito bwali oluwulira liza buba nga liringa nga kwota nga saadi ya nankani saadi ya kiro kakati gano go gaba ga gramophone zino kati omutwe guno gw'omuzito gwetaaga ameye gano amanene kakati ate gano ge ga gramophone era muno mwegabeera bwe gati esebo kakati gano ate gano buno butono gano ameye gano go gabeera mu record player ekiri kuno obunene bwakyo era kyenkana n'obunene buno obuli ku lino wadde ddene nnyo kubanga neri empiso yakuli eyimbako nnene kati wano record player bwe buyimba mu gano era record player eyo waliwo record player eriwaawo naye nja kumala kulaba nga lwakuba tewakyali bazikanika bali badde bagikanika neekola ki neetandika nayo tukolera kati bw'oba nti tuwulizizza kuno osobola okulaba lino werikoma kino kiririkayo era abayinki 2 naye ngaekiri kuno eddakiika ziyinza okuba nga zezimu oluusi n'eza kuno ziyinza okuba zisingako obungi ku ziri kuno omuntu yandiyagadde okumanya gramophone neeno oluza yafulumanga mwaka ki era gwate wagifuna otya kubanga emyaka gyo kyali mito kakati nze emyaka gikyali mito naye era emyaka mpezeza 6 nazaalibwa 1986
1963 kakati mu kuzaalibwa 1963 nze okutandika okutegeeramu nga ffe nali muto nze music namwagala kuva lubereberye twalina eddiro lyaffe go down nga Gulamufooni eno mwebeera era batukanga okunyoola nze nanyoolanga Munyoola erinnya lyange nze Munyoola gwoba onyoola kubanga nabanga n'obwegendereza naye abalala banyoolanga ne baagala okukakutula naye nga zennegenza mpulira tikakalubyemu nendekera awo kati nze nga bo bataata n'abagenyi abazze batuula eri mu ntebe zaabwe kati gwabeera wano nga toweera limba lumu olwaggwangako ng'olufungo luweddemu n'onyoola lugwano bagala luzzeeko lwate bajja bagateekako olulala olwo abantu babanga baagala okuwulira music ebiseera ebyo nga bakula batya kubanga ennaku zino waliwo ebiduula waliwo bidisco waliwo amabaala bakolanga batya kati bajjanga ne bawulirako naye ng'ate si bonna ng'olowooza bugenda okule mu ddiro ly'omugagga ng'era banne bonna bekinywi be bajja bakulu bazze batuddawo mu ddiiro ne baganda najjayo ne bateekako naye nga obwana obuto era twabeeranga kale nga ab'omukwana b'omuliraanaawo bajja ne bayimirira wabweru bawulirize nebuwuliriza naye nga ffe abawaka ate ffe tubeera wali munda ne tutuula wansi awo tumaze n'okunaabako tugenda kuwulira ka music ne tuteekako naye nga era tebatukkiriza kugenda nti ogiteekeko nga mukulu amala kujja n'asumulula n'agibikkula n'akutegekera nagamba jangu tuola wano kati gwogenda okunyoola olowooza yagigulanga mwaka ki era ku ssente nga mmeka omwaka nina akantu kendabako wano ndaba wano nga ndaba olisiiti eno naye eriko siringi 35 naye ngaekigambo kyendaba ndabawo Tram Philips kati awo bwembanga mbala nti gundi zino yinza okuba nga yali mu mwaka nga 1938 ekiti gendaba wano singa omuntu ajja n'akugamba nti eno ojagalamu miliyoni zimmeka bagigula 35 awo olina ajja ne miliyoni ze tiagikuokola otya kakati nze ndaba nti waliwo bangi abaali bambuuzaawo bannayirwa gyetuza okunyumya Gulamufooni ngatusooka okunyumyamukko nafe Gulamufooni nze ziina twagala gigula ne mbagamba nedda Gulamufooni eno tezikyafuluma era kino okuba nti nze naginyoolanga nga ndi muto nekinyingira music oyo mpulira nga taata nejali negiba myaka emeka ajja kusanyuka nnyo ng'alaba gundi eno ngikumye bukuumi nolwekyo nja gikuuma ne gwe ndisigira nga nfudde mugambe gikuume bwe ligitunda ng'ogweddalu olufunde oba nga waluleseemu nga lujjudde oba na buzibu lubeeramu kati bwe tuka okuteekako obuteesi akati wano tukajjamu ne tukazza lukaterekebwa kahando bakayita kaani akisolo akati awo ejjinja lino erimu tuyinza okulibikkiramu libeeramu kati ganaga amalala ngatereka bulungi nnyo mu kintu kyago wano nenteeka wenteeka owatatuuka buzibu kugaasa kati awo wano tekagundi kaayo akalinga akakonda akagiggula ningako wano bwe nti wali nekeeta nesiringisa bulungi nzigalawo kati nenyingiza kano nenkanyiga mu biseera ebyo ebyempuliziganya tibyali byangu muzati waliwo masimu ne rediyo zaali ntono ekibuuzo oli kyandyagadde okumanya eyayagalanga okugulanga Gulamufooni ng'eno yakolanga atya oba yamanyanga atya nti waliyo Gulamufooni ezitundibwa kati wano bwetukebera mu mawulire gano gaali ga munno volume 55 namba 168 ku Mande nga 19 Julayi 1965 akatabo kano kagula sentisi 25 tulaba nga bongera okwogera ku kigambo kino eky'ebyempuliziganya oba ekyensanyusa ebya rediyo zino waliwo wano akalango kagamba tuukana n'omulembe gula National Gulamufooni ya transistor gy'oyita nayo eyimbisa
amayinja aga speed 3 esitulwa ng'okutte ekisawo esitulwa ng'akutte ekisawo eky'omu ngalo n'oyimbisa amayinja buli w'olaze weno eraga nga waliwo w'okendereza oba okutumbula eddoboozi akati nga eno eriko akanyoola kongeza eddoboozi ate nga mu eno eyasooka yoolaba terina weyongeza eddoboozi lyayo liba lyeryo terikyuka. Nze naawe tusobola okukkanya nti emboozi ya Gulamufooni teggwayo. Tugende mu maaso oba tugende ku kintu ekirala. Naye bwe muli bamugyagadde nja gikomyawo omulundi omulala. Naye music byava ku Gulamufooni anti ze kyannamya okwogera. Kiki ekyaddawo awo? Kansabe Ssaalongo Munyoola atwongereyo mu maaso. Ate nga bwe twagambye nti ono Gulamufooni ye yasooka ne kuddako record player ng'eyimba buno obuyinja bwaffe buno. Kaakati ate bwe twava twadda ku radio cassette eri wano naye wegisitula eno n'enkola ye ya mu Japan eno radio cassette eno ekirungi kati eno teyeetaaga manda ekyali yo bali engeri batandika edda kukozesa amasanyalaze zafuluma dda naye zo egenda ne ku masanyalaze obutereevu. Kaakati eno yo nayo ya mukadde wa fooli oba eno yiyo? Eno yange kubanga omulembe ogwo naffe twali tutandika okukola ki okwegulira kati kino kitandikirako okwegulira kino. Twalabye nga eri eyimbisa amayinja amaddugavu. Eno yo radio cassette gyoyogerako yo yayimbisanga amayinja kikaaki kubanga bavuka b'ennaku zino n'abantu abalala bandyagadde ekyo nakyo okukimanya. Kati eno yo era ne kakati ekyayimba eyimbisa buno zino ze tuyita cassette oba compact kekano wano olaba bulungi Matiya Luyima wano ne bakyala be bannakakaawa ennyimba zikyaliko nnyo naye nga kakaseti kano kafanna bwe kati era bwekateekamu wali nekanyoola bulungi nekayimba era ko katwala obudde bungi kwesanga kuno kuliko ennyimba nga erudda waliyo nga 6 n'erudda waliyo nga 6 ennyimba 12 ziri ku kantu kamu. Ndowooza engeri wano bwe talinawo manda wadde amasanyalaze. Mwami Munyoola tusituke tugende mu nju ate otulaga eno yo bwekola n'ennyimba ki z'olinawo mu kiseera kino. Manyi nti nnyingi nitujja kulabako akatonotono. Tugende ssebo. Tugenda kuteekako wano tumale gibikola anti ssebo gw'otambuza kakati wano sooka okugibikola kati tugenda okuteekamu kano Kadaani Mugula ngije nagalanga nnyo muziki oyo nina n'ebifaananyi bye nninako nga ndine Kadaani Mugula oyo nalikola ekikaali awo kiyimbibwamu ennyimba mu lukumu yali 27 nenkola ekikaali ekyo ng'abayimbi bwe bajja batuukira wani kati tugenda okuteekako ku kaseti yaffe etuyimbiremu. Awo mbanzigyeko kati manya kuteekako rediyo ate awo ntambuzaako butambuza wano era bwe naagamba nyina emyaka 34 nenzako rediyo nateekamu ate kateepu akalala
kano kabadde kaddaani mugula kati ate tutuulire ku basudde wandiwadde magezi ki abantu ab'ebiseera bino mu kukuuma ebintu nga bino? Abantu b'ebiseera bino buli kimu baagala kyamangu. Kati olaba tulina ennyimba wano zetuwuliriza, oluyimba nebeera ddakiika oba 2 oba 12 awo, naye omulenzi wakati alakulira oluyimba lwa ddakiika 3, naye ng'amakulu gasigaddeyo. Amannya omuntu gamuddiremu bulungi. Erinnya Munyoola Vincent nga ndi Ssaalongo, nzaalibwa Omutaka Zakariya nnaku musana Ssemukadde. Akwagala akusangawa? Ansanga e Buyindi wano, era ekyalo kyaffe nga nembalaatamu ne bannanga ne bagala ffe tubeera Yindiya, kubanga Abayindi Yindiya kiba mu Luzungu ate Buyindi kiba mu Luganda, n'olwekyo ffe tuli Abayindi b'omu Uganda. Emboozi ya mukulu Munyoola eno tesobola kuggwa kubanga omukulu ono Munyoola alina emboozi endala nnyingi. Yaŋŋambyeko nti waliwo omusajja yaveeyo Tanzania nga musirikale n'ajja n'awambako ebizinga by'essese n'abifuga okumala ebbanga, era yambuidde ne ku mboozi y'Abaminsani, naye ezo nja kudda nze muggyeko omulundi ogujja. Mukulu Munyoola ssebo tukwebaliza ddala, weebalye ddala okutuwa emboozi eno, ate tujja kuddamu tukusinkane. Nammwe abalabi bange aba Zaabwe Moments, mwebale nnyo, mbeebaza temujjanga okwo. Nsaba tusinkane omulundi ogujja mu emboozi nga eno, ate nga nkuleetedde ebirala bingi bye tusobola okwogerako.